Kati mwabadde muveeno. Twavudde. Twavudde. Jampola mpola. Tujja tujja. Ne tuweta wano tuyingire. Okay. Kati bwe tujja wali. Nabyo omuntu omu ng'aliwa. Nenda omanyi omuntu wali ku bibye. Omulala ng'aliwa. Ng'ali wali. Wano. Wali wano. Okay. Nze sibiriiko ojjukira nange eno nzijjayo Lumumba yambeera mugeni. Bwe twayise bwe tusibye emmotoka tennabulirayo. Kati ne tuwuya ekibba emabega. Okay. Tuwadde babiri emabega babiri mu maaso. Mune basayiniri nga yavuga. Okay. Ne ŋŋamba kiki ekyo? Omupiira gwabise. Kati mba ndi awo ne ndaba omulala ono ali wano. Mmotoka teyawadde ku misinde. Namanyi woba wete emmotoka bw'otyo okuyingira wano. Toyinza kujja sipiidi. Kati ono eyazze wano bw'atyo najja kuba ekikundabirwamu bba ey'omu maaso ne kikwatamu n'amasataye n'adwa n'afuliizingira ku siteringi bw'atyo. Kati ne twali tubeera awo. Kati abakubanga tebalina kye boogera nti oba tukulanga kino. Okay. Kuba bukubi takinze kye nakoze bwe nalabye nga ndi mabega nensulawo oluggi lw'eno nenvaamu nenkola ki n'ofuluma obagoba. Kakati ne batandika okukola ki okuguka. Bwe badduse bwe batinze nengeza ko badobereza amaaso oba basobola ku identifyinga ani nga twemmanyiko. Etegeeza booda wadde bagiseetinze. Booda yabadde awo nze okuba tunulira bwenti. Naye nga baalinnye booda ne bakola ki? Ngagenda. Baneiba omwakubidde enduulu teri yavuddeyo. Waliwo eyavuddewo. Waliyo akaana kaabadde wano. Waliwo akaana kaabadde wano. Okay. Waliwo omukyala yabadde naye ajja. Yagambye balinnye booda bagenze. Naye yadde ayingira wano. Awo n'omwami ndowooza sitaali wawamu bwawo. Yazze n'ajja n'agamba what is happening? Tugamba nti atugudde mu waki? Mubabbi. Oba batemu oba babbi oba kiki. Ne tulaba nga so tudduke mu ddwaliro. Tugenda mu ddwaliro wali we tubadde wova. Tuteekawo omulwadde. Tumuteekaawo. Then ne tugenda tuwe ku poliisi. Ne tuwa ku poliisi y'e Wakiso. Reporting statement. Era nze nakoze statement nze nnyini. Kati mulowooza obulumbagane buno bwavudde ku ki? Bankulimbye. Manya mu nsi muno tuba n'ebintu bingi bye tukola. Tuba n'abantu bangi be tusobya oba be tulinako obuzibu. Era nga tubamanyi oba nga tubamanyi wadde nga tetubamanyi. Kati sijja kugamba nti kino. Naye ng'egyali nti muntu ali mu byabufuzi ate muyimbi. Simanyi nze awo mwenda tekatanaanira kabyavudde ku mirimu gye gyalimu. Okay. Kati muzaako ki? Kye tuzzaako tusabe Katonda omuntu atereere. Bw'amala otereera tumanye ekyokukola. Kubanga ekirungi nsuubira waliwo kamera. Sibona walina obbanga waliwo kamera yo gwendowooza naye sirabawo. Tewali kamera. Badde nsuubira nti waliwo kamera nti oba tuyinza oyambibwako kamera neetuwa footage ne bagezaako kunoonya abantu abo be baani bazze na bigendererwa ki. Lwajjukira bulijjo omuntu amasaka ajja yekka. Era nga nemwaddemu bantu balala osaana baani badde bagenda n'omulumba ng'omuki. Ng'omuntu. Okay, osigadde gwani? Amannya nze Lubega Muhammadu Muwada Ssebo. Nyawo ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Siwotya ssebo. Webale kujjanjaba omulwadde. Omulwadde tumujjanjaba. Era kati we tuli takyeraliikiriza. Amannya go gwani? Amannya nze Namara Charity era nga ndi coordinator mu kibiina kya Namasaka ekya Movement Combined Artist Association nga ndimu nga coordinator ow'abayimbi. Namasaka enjaga eno okumutuukako wabadde naye? Nabadde naye. Ki ekyatuuseewo like ekyaze kitya? Nabadde naye ekiro era nga tuli mu kudda wakaawe
kuba yabadde atutwala nga alina byayagala opikinga tuveeyo tukomewo mu kibuga. Tuba tutuuka ewuwe nga tukyama cause it's an estate kati tuba tukkirira weebati nga twakaweta emmotoka okukkirira okudda ewaka ne bakuba ekintu emabega kyesaasoose tegererawo era nga nkitegedde leero nange okumali nga abasirikale bamaze okukola investigations zaabwe ne bakikuba era kyatukanze nnyo. In fact gwe twabaddemu omulala naye mu mmotoka era omulala abakola kuba twabaddemu bana abalala babiri abakola mu field team mu association eno kati n'agamba kiki ekyo emmotoka eyabisa omupiira kati we yakyogedde abadde tannakimalayo nga bakuba kati ate awo bakubidde eddala ku driver's seat ku window eya driver ne bagiyiwa. So kyatukanze nnyo ne tukkamu wetuti kuba twategedde nti kati buno obulumbaganyi bwennyini ne tukkamu kati munnaffe omu omulala bamuyita Muwada yabadde muvumu naggula emmotoka. So nze kyeŋŋamba era ekyayambye Munnamasaka ye Muwada oyo okuggula emmotoka kuba we yagigudde bw'ati abatemu ne badduka ne balinnya piki yaabwe ne bakola ki kuba babaddewo ne piki gye babadde bategese era nga ndowooza weeri awo okubajjawo era ne baddusaawo kuba ndowooza bo bagenza okwatakinga nga bamanyi nti Munnamasaka alimu yekka mu mmotoka era ekyamuyambye kuba nti twabaddemu bangi kuba twabaddemu bana ye naffe abalala basatu. Kati nga bw'atambula naye kulowooza kyaviiridde ku ki obulumbaganyi obumuduka? Biwanvu kubanga recently tubadde tufunanga nnyo cases ez'okumutiisatiisa kuba tulina omukolo gwe twategeka era ku Old Kampala SS naye omukolo gugenda okuggwa poliisi yamugjawo nga bakokinze n'emmundu because nga abantu kwegamba abantu muli eri bo balowooza nti ali awo bamuwa ssente azirina alina kola ki kubawa ate ng'ekitali kituufu kubanga ssente abeera tazirina era yajja ne mu kamera n'aclarifyinga bulungi n'abagamba bannange ekyamazima saafuna ki yes